Fava Kiibi alaze obwennyamivu abavubuka engeri bakozesaamu emutimbagano n'agamba ennaku zino basusse okuwemula. Fava Kiibi agamba we baakulira tebawuliranga bigambo binene abavubuka nazo tebakozesa, n'agamba basusse kano akaseera abantu okuvaayo okukoma ku bavubuka bano abafuuse ekizibu mu ggwanga. Agamba ogera n'otuula n'owulira omuvubuka okugamba ogwakubawo yenna n'akwennyamiza. Baana mwenga mujja mu nsi mulabe eggwanga lyaffe kati nga bwe liri, mulabe abakulembeze be tulina bali kukola opposite eggwanga lyaffe zibbi. Uganda nnungi naye tuli bubi lw'abaana baffe, abaana abaava mu education system y'eggwanga. Owekitiibwa abaana bawemula ku social media, TikTok, baana bawemula bafuba buli kiramu, tebakyatya bantu bakulu, tebakyatya bagono ba president, bakuvuma buvubi ne bakuwemula banaye amagambo abaana ge boogera nze banaye twakula nga sikawuliranga nako gagane bwe tubanga tuli mu kkubo bantu batuwemula batutuma okukama gwe mulembe. Abakulembeze ababbye buli omu ayagala genda mu politics, bagala genda kubba bafeeriya bonna bonna, kati buli omu gyabobera politics. Buli ebigaanyo oweza ataano tolina kantu gezaako politics, bigaanyo gezaako politics. Bantu bangi they have become a disappointment and they are likely to be a case study of failure tomorrow. Younger people, let me tell you now, as you grow, either your life becomes a warning or an example. Even schools where there are no prayer routines, abazadde amasomero awatali saala temutwala baana, gana amasomero agali sikata. Tugenda okusabira abayizi, abasiraamu ne bajjamu abaabwe, abakatoliki ne batwala abaabwe, abakristaayo ne batwala abaabwe. Essomero gali lisikata, amasomero agali successful gabeera ku musingi gwa ddiini gumu. Mubeere bagezi nga mutwala abaana amasomero agalimu omulamwa, gana amasomero agatalina mulamwa, tegalina ddiini gye kagoberera, buli ejye yatwala abaana n'omubasaba olumu tebasaba. Even when you come here for blessed dedication mass, those of you who have not been attending prayer sessions of the school program, don't think prayer will work like a marijuana. Abantu bonna abakulukulu abalina agazibu tembasaasira nnyo, buli muntu alina sitole gy'atakubuulira. Katono omuwala eyapama ku mwana mukazi mukulu ali myaka nga 5, omwana muto bujje n'asitama n'amupamako n'amusiiga bbiri omunamuteeka mu kabakuli n'amumuliisa. Mugera social media gyali omukazi ne bamukwata. Nina okukyala mulungi nnyo, munyirifu, mubalagavu, mumyufu n'emunzikiza omulaba, naye omutima gwakko mutima mubi. Mutima mubi. Yagala Katondawo ne muntu munno mukolenga Mukama yatufiirira, mubeerenga sacrifice of life, mubeerenga mwagaliza ng'oyagala nga mwagaliza ng'oli mu Katonda. Ekinyusi ky'amasomo ga leero kiri awo, okwagala Katondawo ne muntu munno. Ensi ejja bbanguyira, eno ensi tetambulira ku ssaala zokka nti kansabe nnyo nkifune pe. Nebobeka by'abazadde nga bisatu. Ekisooka, Mukama baataawa abaana ate ne batafuna gwe baweerera oba gwe bayamba, mubalabule gye balaga waliyo enzikiza. Ekyokubiri, waliwo Katonda eyawa abaana ne bataweerera, mubalabule gye balaga waliyo enzikiza. Waliwo ekyokusatu, waliwo abataazaala ne bafuna be bayamba, ne babayamba baboogera amagambo, bakuyamba bakulangira. Kale ndi munaku nkimanyi, ndi nfuuzi naye nonyamba bwennangira bwonjogerera ngenda okula nga nange okwagala kwenkwinako kwaggwerera. It has only taken special big-hearted men who have become daddies and parents. There are those ones there. There are so many women who have conceived. Abakazi bangi bafunye embuto, but it has taken great big-hearted women to accept to be great mothers. They are there, right there. Tusaba Mukama lawo omukisha abazadde basaba ng'ekyesinga za apartment z'ebizimbe bisigala abaana ne babitunda, naye
apartment yesinga ye mwana aweereddwa ng'alimu empisa nga bw'omulengera ogamba that's my boy, that's my girl. Zino ze apartment for now bano babayita taata ne maama gye bujja nga mukaddiye ojja kulaba ng'abaana bamme wazaala erinnya olyejjeeko erya maama n'oliwa muwala wo oba mutabani wo muweereranga abaana omutima gumu. What matters is not what you leave behind for your daughter or son, but what matters is what you leave in them. Mwebale bawelera, mwebale kwefiiriza, ne mwewaayo, ne mubaagala. Tugamba abantu, no sacrifice, no pain, no gain. Thank you for sacrificing your resources and time. May God bless you. Mwebale endowooza y'okugamba Mukama bw'asazeewo mukole. Musome Mukama bw'asazeewo soma ng'okyalina chance soma. Mwewale distractions zonna. The more the distractions increase your focus. Omulembe guno gulimu abaana bangi abafunye sirimu okusinga emirembe gyonna egyaliwo. Baana bayabayaba, baana temukyali bagumiikiriza, sente muzaagalanga mayembe, naye n'abaazi basookamu. Ku bantu 10 abagenda e Bulaaya 2% be badda. Omusango eri ng'abadde akola emyaka 40 naye nga tannaba kugula kuddawa. Sente nzibu. Money has a body, has a spirit, and a soul. The body of money is the paper. The soul of money is the value. Ebitu kwawo sente sigaza value yayo. Era abagitegeera sente ng'ekweyuna. But the spirit of money is called mammon. It's an evil spirit. Bw'ofuna sente zikujja nnyo ku mulamu oba nga tolina standards. So musooke mumyeze kalaamu ejja batuusa wala. Nga mugenda mu mpumuleeyo mwewale okutandika okwebaka n'abasajja, okutandika ebintu by'abakazi kuteka bukyali. Nze abantu mbagamba bano lisoma ndigulanga ey'okubiri Makerere nambadde ndifaaza nalengera enswanyu z'abawala ennungi eziri Makerere. Abawala abalungi bonna abasajja bali mu complaininga nti abaana bagenda okukulakulamu nga bakambanyo n'embyombuliri nti omuntu aga n'akukirayo kamukireyo kaana kato kanyola ekyodduga banakalukana kakula nakabitandika dda kati waliwo emboozi yono hagati n'emwana we myaka 11 ne bagenza omukeberanga nga simbeerera whoever slept with her nga simbeerera ate nga n'engeri gye yeebakibwako nga kiraga si muntu omu. At 14 mupapa ki baavaava bataata bamama mupapa ki munyweze kalamu baana battu ebirungi biri mu maaso kyangu nnyo emikisa gy'okutuuka nga wafa nga wafunda oli mu ttaka. Munyweze kalamu mwekuume. Kesisi eripooti ya last year Kampala yokka baafuna new sexual infections 29. Abaana kati bali ku TikTok beeyambulira okwo. Abaana bali banoonya views ku page. Avoid using the softer path to get big landings. Then what I chance musome. It's very disturbing to come at my age. They invite you to talk to young people like you when you can't express yourself in English. Actually, most of your education is self-education. Better take your education very serious. If you meander, we will bother you. All young people who mess up with their youthfulness, you have 3 early destinations. 1 is grave, no, 1 is hospital, 2 is prison, 3 is grave. Nothing good comes easy. Oboyagala gitere mwamaanyi. Tugenda kumusabira omukisa. Mugende musome paka wova. Mugenda mu battlefield. So nkusaba tolekeza tozikiza. Yes, ekiwawe saza ly'ekyaggwe Vincent Matovu bintu bizibu asabye abazadde okulaba nga bateekawo empuliziganya ennungi eri abaana baabwe. I turn to the parents. Dear parents,
if you want anything good from these young ones in the future, make these young ones your friends, your close friends. Once you do that, you'll understand who your child is. But if you don't bring them closer to you, you will not understand them. At any time, you will deny what your child has done. Ekyokuna, abaana abali wano mwenna muwulire bazadde bammwe, mubawe ekitiibwa, obulamu bwammwe obw'omu maaso bujja kuba bulungi. Eri abasomesa, mwebale kukola omulimu omulungi ogwo gwe mukoze mu baana bano. Nkakasa they will come out with flying colors. Omukulu w'essomero Lydia Lukwago agambye essomero likoze buli kimu ekisoboka okubanga lisomesa abayizi bano obulungi era ye kyamanyi bagenda kukola bulungi ebibuuzo bye bya senior 6 bayite eddala waggulu. Twagala okwebaza Katonda olw'olunaku olwaleero lwe tubadde tudedicatinga abaana baffe aba senior 6. Abaana baffe tubategese bulungi era tusuubira nti omwaka guno nti abaana baffe nga tugezaako concludinga curriculum enkadde, abaana baffe beetegese bulungi. Mwaka guno tulina abaana 3 compared ku last year we twalina abaana 205. Twagala okwebaza Katonda nti buli mwaka tubeera tweyongerako ate abaana bano bangi, sample space tusuubira nti nene nnyo era bagenda tuleetera abiri ago ge tubasuubiramu. Era omwaka guno tulangira buwanguzi bwokka. Tulina target yaffe ya class, baatugamba nti omwaka guno baagala 20s nga ezitakka wansi wa 5. So tusuubira nti omwaka guno gwe mwaka gwaffe ate twagala okwebaza Mukama olw'olunaku olulungi lwatuwadde ne father waffe Kiibi abaddewo okublessing abaana baffe olunaku olwaleero. N'abazadde tubeebaza olwa support gye batuwadde mu byonna kubanga batuwagidde mu buli kimu era abaana baffe bali beetegevu.